Ekisooka amanya gange nze Nakiyemba Imelda Mama Martin omugenzi kati mu kooti era nga tubaddeyo nga bulijjo twakedde era n'omusibe bamuleese omutemu naye tebannamusomera musango simanyi kigenda mu maaso tebannamusomera musango bwe tutuuka wano batwongerayo tukomewo ennaku z'omwezi bweziti kati batugambye okomewo ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano essaawa ze zimu naye nga simanyi kiki bakyanoonyereza nga bulijjo era bwe mbuuza nti kiki bakyanoonyereza ng'omuntu yayimirira mu kamera n'agamba nti ye natta bujulizi ki obwetaagisa obusingako obwo nga kivudde mu kamwa ke nga yakiyatulidde nti ddala ekituufu natta awo mba simanyi bujulizi ki bwe bakyanoonya naye nga sofa kooti ekyo kyetugambye tukomawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano ffe ng'abazadde tuba tulina okujja naye munnange emirimu gyaffe gifa tulekayo emirimu tulekayo amaduuka gaffe ne tugaggala tuba tetukoze ate nga n'okujja wano era kwetaagamu akasente kuba tutambuza transport emmotoka zinywa amafuta n'abantu abalala bamperekerako batambuza transport bambi so embeera y'okwewuubawuuba tekyalibadde kirungi nga obujulizi weebuli obujulizi bumala nze simanyiyo obujulizi nkiddamu nti simanyiyo obujulizi bwe banoonya businga Albert kutunula mu kamera n'agamba y'omwana namutta twewuubye kati tukute mwezi gwa 3 simanyi kigenda kutwala bbanga ki naye nga tino musango tebannaba ddugu musomera batugamba tukomewo era ne tudda nga ne leero batugamba tukomewo era tujja kudda tetulina kyakukola butereevu nze nga maama oba ffe nga bamaama kubanga okusinga wano abaliwo bakyala tetusobola kukoowa oba mwaka oba myaka 2 tujja kwewuuba era tujja kujja naye ate era ekintu kitugana kusaba kooti kutwanguyizaako kooti etwanguyizeeko batini afune obwenkanya ogenda kwongeza ku ddoboozi kitandike amanya gange nze Naafuka Betty omu ku sisita wa Mama Martin tulina obulumi bwa njawulo olw'omwana waffe era nsuubira temujja twetamwa kubanga buli kubanaleetanga omusibe tulina okubeerawo mu kooti naye lwakuba tetunafuna bwenkanya wakati batwongeddeyo okutuusa nga 8 ogwokutaano naye nga tulina obulumi tulina okubeerawo okulaba nga tulwanirira okufa kw'omwana waffe era bannaayi bannayuganda tulina obulumi kana akaseera battanye abaana battanye abantu ate abatta abantu ne beegaana kwega obulumi bwe tulina bw'amaanyi nga ffe abazadde abaana baffe bafa bafiira bwemage n'emisango egimu ne gigaana okubeera nga gikola ki nga givaayo emisango ne bagivuvuba naye tujja kulwana ku lwa Martin okulaba nga omusango gwaffe tegufa kuba omusajja yamutta mu kyere nga ffe abazadde tulina obulumi obw'amaanyi abaana baffe bafa nnyo kati ekiriwo kyakutta baana ne mu kooti yatubaddeyo nga waliyo abalala abakyala bakaaba abaana bafa abantu batta bannaabwe era tusaba Mukama Katonda atukwatireko mu mbeera gye tuyitamu mu nsi eno kuba abantu bafa nnyo bafiira obwemage ate emisango ne givuvubwa ne gibeera nga emisango tegivaayo naye tusaba gavumenti etuyambe etulwanirire ku mwana waffe ono Martin tujja kwesiba ku ky'omwana waffe okubeera nga yafa tulabe kubanga tufune obwenkanya era tusaba gavumenti etukolere ku musango guno tufune obwenkanya kyetusaba nga ne Mukama Katonda ye mubeezi waffe. Amanya gange mpitibwa Muganzi Mariam nga ndi maama wa Martin omuto omugenzi nako lwali tukedde mu kooti olwaleero era nga bulijjo omusibe bamuleese nga weetuli naye ekyewuunyisa era bamuleese mu kooti tebamusomedde musango ne batugamba tujja kudda nga 8 ogwokutaano kyetusuubira nti ekwolondowooza bajja kugusoma naye ffe nga ffe abazadde tetugenda kupoowa tugenda kujja mu kooti oba mwezi oba mwaka paka tetulifuna obwenkanya ku mwana waffe naye nga kooti situkyamu tetumanyi kikyenoonyereza kubanga omusajja yatula mu kamera nga atulabira ddala n'agamba natta naye bagaba bakyanoonyereza naye tujja kugumiikiriza paka ekiseera ekituufu ekinaatuuka ebyo
Notices are adjourned to the 8th of May at 9 a.m. convention in Paris. Musango ogezeddwayo okuba ngaana obwokutaano olwatandikwenyereza twamumanyira mu masiki nsi baffe lwali tumumanyidde mu masiki naye leero bamugimuganye Soko nzije mu kamera. Ntirinda kosa. As you are in church at the office, I
I didn't ask you, and then you said you go and come back. What number do you have to give us your name and your income? Project your voice. My name is Imam Innocent. P. How do you know him? He's the one who submits in the farm. He's the one who submit me, give me job in the Kazi farm. As a man. Kati gwo omugambi oli ate ali funyewo nga abiri naye nga buli gwembuuza sokote t-shirt bamaze okwogera n'omukyalo ono amaze okwogera Mama Martin kulikayo mu kooti ki ekibaddeyo mu kooti olowooza waliwo enjawulo era bye bya bulijjo kubanga era omusango tebagumusomedde tebagumusomedde bamuyise buyisi ne bamubulira ddi olw'okudda bamugambye kukomawo nga ennaku z'omwezi 8 mwezi ogwokutaano ze wiikisi 2 okuva kati kali kiki lwaki olowooza tebamusomedde buzibu badde ku tebakyanoonyereza batugamba bakyanoonyereza buli bamuleeta omulundi gwakuna nga batugamba tukyanoonyereza simanyi kiki bakyanoonyerezaako oli yatunula mu kamera n'ayogera nti tutala ekituufu nadda naye nga ekyo batugamba era nga 8 tujja kubaawo nga bulijjo kati gwenga maama kuba n'abantu abatta abaana kiki oyinza okubyogerako kuba kati osinziira ebiriwo essaawa zino ettemu ly'abaana lisusse sinabaana bokka n'abantu abakulu ettemu ly'abaana lisusse sinabaana bokka naye ettemu lisusse naye nze kyendowooza kiviira ddala ku bantu bano abatuttira abaana nti bafuna ebibonezo bitono oli agamba kankikole bagende bansibeyo emyaka 2 nja kuvaayo kati ate bakimanyi nti negyo emyaka 2 bajjako zino ennaku 10 buli mwezi bagubala ennaku 2 tebagubala ennaku 3 n'amanya nti banamusalira emyaka 2 bagenda kunsibayo 17 bagenda kunsibayo 13 batoleko 7 nze bwendowooza naye nga nze kyensaba gavumenti eyongeremu amaanyi ku bibonerezo byewa abantu abatta abantu baffe abatutira abantu naddala nga kikakasiddwa nti ddala babatta oba ebibonerezo ebigwanidde singa kyaliwo ekityo singa abantu tebatuttira abantu we batyo naye kati balaba nga kya bulijjo alaba nga ekibonerezo kyebamuwa ajja kisobola ajja kuvayo nga mulamu
Yukira yavayo nga mulamu naye ate nga gwe yatta talidda. So obulumi tulina bungi ku mutima ffe ng'abazadde ate nga kati ekintu ekyo kingi. Ekintu kingi ekyo ekyokutta abantu n'ekyokkutta abaana ne mu kkooti mwe tubaddemu abakyala balala 2 abasaasidde nabo ne baŋŋamba nabo bali mu kkooti kubanga babattira abantu. Bamu ne bandagane ku baana baabwe ng'abaana ddala bakulu myaka 2 myaka 18 era myaka gya matini egyo. So nze nkoola gavumenti tibatekewo ebibonerezo ebikakali. Omuntu assa omwana ng'oyo sinakindi naye attibwe. Oli bw'anaamanya nti wemanzise wenkwatibwa nange ngenda kuttibwa. Abantu bajja kumala gatta baana baffe bwe batyo. Saasi okujjako nsaasira nnyo famire ezifiiriddwa abaana kuba nze ngezaako kukitegeera. Nze ntegeera kibayitamu kubanga nange kyempitamu. Nsaasiddeko abaana b'eggaba abazadde abazaala abaana b'eggaba bambi nti nga mulabye. Naye katusabe Katonda mufune justice y'abaana bammwe. Nensaasirako na bonna abantu mu ggwanga abamu basibamanyi naye buli muntu yenna ng'oli muzadde ng'ofiira omwana wo nti ng'olabye.